Nkwaniriza ku lutimbe lwa Star TV emunyenye y'eggwanga kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjezi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipota gye twafunye mu ssaawa 24 ze twakakuba emabega tulaba nti Soroti yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yawezezza millimeters 27 n'obutundu 3 so ng'ate Kasese yawezezza millimeters 7 n'obutundu 2 olwo Arua neweza millimeters 6 n'obutundu 3. Bwe tulakumbira y'obudde nga bwe yakedde mu ggwanga lyaffe tulaba nti omusana gwase nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya so ng'ate ebitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubale bibadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba. Olw'eggulo tulaba nti embeera eno ekyuseemu era nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo oyayitibwa Mascaline ng'asimbye ku Seguyanja Buyindi nga ayisindika empewo empeweevu nga ziyita mu kagolomolo ka Mozambique nga zikunta zidda mu ggwanga lyaffe ate nga n'omukubo gw'enkuba gusimbidde ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ekiviiriddeko embeera y'obudde gye tufunye olwaleero mu ggwanga. Tusuubira okutandika olunaku olw'omukaaga n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo eby'omu buvanjuba tubisuubira okufuna oluwandagirize wamu n'ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubale. Wabula ate olw'eggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu bitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubale era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27 so ng'ate eyo mu Kotido tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 29. Mu nsozi ez'e Kabale nayo tusuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa ne Beijing tubisuubira okufuna oluwandagirize so ng'ate mu Moscow, Cairo, ssaako ne Dubai tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugumu mu Johannesburg lijja tuukira ddala ku Celsius 16. Mu Lagos tusuubira okufuna namutika y'enkuba nga limu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu London tusuubira omusana okwaka nga bwe guzikirazikira era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 12. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Kwagaliza weekend ennungi sigala nga yekumira ku Star TV emunyenye y'eggwanga.